bulijjo twogera ku ssente y'omusolo engeri gyebbibwa n'engeri gyekozesebwa obubi. Kati bannayuganda bagamba nti kale eno ntandikwa balindiridde okulaba baani abasayininze baani abatasayininze abatafa ku ssente y'omusolo. Obudde bwe buno okulaba nga ebikyamu byakolebwa bisasulibwa. Bangi bali balowooza nti azaake mu komishoni bamugjayo bafujjo naye ndowooza mutandise olaba buli kimuntu nga kizze mu lwatu nti abaali bakola effujjo be bano, nti abaali bakola ebituufu be baggibwayo. So nze ndi musanyufu nnyo kubanga kino kikolebwa, era mmaze wiiki nnamba nga mpulakitisinga akasiginicha kange. Mbadde eyo mu country tour nga mpulakitisinga akasiginicha kange neme kutuuka wano nga baga nti ate kabadde kabulamusi yeyo. Red Zone TV kwoli ebyo bigenda maaso mu parliament nga bwe twakulaga ensonga eno. Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa kirabika ng'ebibye si birungi. Weebale kubanga okyaliko gwatanaba kubanga osubscribinga ku Red Zone TV kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyambako okubeera nka kujjukiza notamisinga nsonga yonna. Bano be babaka abakasayininga ngenda kuleetera listi maaso awo naye nga sinaba kubanga nkuwa listi njagala nkutegeeze nti omubaka Theodore Ssekikubo campaign gye yakulemberamu oba gye yaleeta mu parliament mu kaweefube obw'okubeera nti bagunjula, nze nkuyita kugunjula ababaka bali abana ba commissioners okwalina wa NUP Mathias Mpuuga. Abo bonna boolaba bali mu kuteekako mikono ku kiwandiiko oba ku petition egenda okusenshalinga omubaka Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi akampulira n'abalala ba commissioners abegabira ssente ziri akawumbi akalamba n'obukadde 700. Oyo nno mubaka w'ebusujju Honorable David Lukyamuzika Lwanga. Bannange ndi mu kukuŋŋaanyiza list ababaka abatannasayininga ngenda bakuleetera obeerenga obamanya naye nga ye Mathias Mpuuga ne banne kalabika kaweddemu. Honorable Joel Ssenyonyi ono nga leader of opposition akuŋŋaanyizza abamu ku babaka okuva mu kibiina kya NUP abasinga obungi ntegeddeko nti ababaka babadde 15. NUP erina ababaka 56 mu parliament wabula 15 bakkiririza mu Ssenyonyi olwaleero ne bagamba tugenda kusayininga. Abamu babadde basayininze dda, abamu already basayininze Ssenyonyi amaze kubeera nga abagamba. Kakati ebyampuuga byo birabikanga si birungi era Mathias Mpuuga kaweddemu ng'omutwe we gugambye. Kati ekigenda maaso kyekwe kulinda emikono gyali 177 egyali gyetaagisa okulaba nga Mathias Mpuuga agibwamu obwesige ne banne bali abasatu okubba ssente y'omwe w'omusolo. Wabula okusinziira ku baliwo babadde mu parliament abadde babungeesa ebigambo ebiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina bubeezi butakkaanya ku Mpuuga kyekyamuleetera okubeera nga amugoba. Wabula kati bino bijjeeyo era nga bwowulidde Zaake bwagambye nga bwowulidde Ssenyonyi bwagambye ngenda bikwongera mu maaso awo nga babyogera oyongere obiwulire nga Ssenyonyi abagamba mwali mulowooza nti bino lutalo luli mu NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obuzibu n'Empuuga kati mukitegedde. Theodore Ssekikubo si wa NUP. Bali mu kubanga baleeta ekiteeso ekyokubeera nga bajja Mathias Mpuuga ne ba commissioners bali abalala abana okubajjamu obwesige. Kati njagala kubanga mbikuwa ebigambo Ssenyonyi byayogedde, ebigambo Zaake byayogedde ne Pasis Namuganza alwetabyemu. Jjukira ye parliament yemu eyasenshalinga Namuganza ne mujja ku bwa minister kwe yali bambi n'abeera nga takyali minister. Kati naye atadde omukono ku kiwandiiko kino. Emikono egyakakuŋŋaanyizibwawo ntegeddeko gisoba mu 10. Baagala emikono 177 wabula gye bakafuna gisoba mu 10. Soka owulirize Namuganza. Kuba abantu baffe bakooye, abantu ba bulijjo bakooye enguzi mu Uganda muno. Tewali muntu avaayo okulwanyisa nguzi, ayigigi atya buti ebitongole byonna ebirwanyisa enguzi babitiisatiisa. Bano abalala bavaayo okuyogerako babagoba ku mirimu. Tetugenda kwetambula bwetyo. So mbasaba nti mutuwagire, public etuwagire, ate abanaddiini bano abafuzi b'ebyosikirano manya bali temweyingiza mu nsonga eno kuba mutandisa okulaba nti muteesaganye. Tetulina bye tuteesaganya ku kigambo kya nguzi. Nze saalina corruption yonna naye yali avaayo n'agamba twagala parliament ebeere njerufu, twagala integrity. Kati ye obwerufu bwe sibulaba. Tetwagala bintu bino kuyingibwamu bantu b'amadiini bya buwangwa bikimanya mu muteesaganye. Teri kuteesaganya ku nguzi. Ekibiina kyaffe ky'NRM kiri ku loosinga support ku ground. Bannaffe abali mu UPC ba independent
n'abenaremu gwe twagala emikono nga 5 tetwagala just 17 gyokka twagala tulage nti tuli kimu ku nsonga y'obulyake ku nsonga ey'obutali bwerufu ku nsonga ey'okubanga tubuzaabuza ssente z'omusolo twagala tubeere nga tuli kimu tulabe kubanga tweyawulamu ku nsonga eno kuba bano tewaliwo bibiina bya bufuzi wabula ensonga enkulu yakulaba nga bannayuganda batulaba nti tufaayo kati ku mulundi guno mweno palamenti eno yeringa togikwatako yaffe bannayuganda bagoberera balabe ani ataddeko siginica ani atataddeeko ani yebuzaabuzizza ani atakikoze era mmanyi bwe tunaaviirayo bwe tuti nga motion ezze wano mugenda kulaba abaani abatuufu palamenti eneeba ejjudde oba nedda so tukirindiridde era twagala tukole ekituufu mu kiseera ekituufu era ndowooza kino kye kiseera ekituufu mwebale nnyo mwebale ddala. I've come to sign this censure motion for removal of commissioners. I want to firstly appreciate colleagues who are spearheading this. The Honourable Theodore Sechikubo, Honourable Sarah Ofendi, who are joined to launch it by Honourable Patrick Nsamba, Honourable Seungu, and others. This is very imperative. And for us in NUP, it vindicates us because when we raised an alarm over this issue regarding our commissioner, some people thought this is an internal party fight. And they kept saying, wait a minute, why are you digressing from the critical issue of money that people sat and irregularly awarded themselves? So we are vindicated because this clearly shows it's not an internal party fight of NUP. Honorable Sechikubo does not belong to NUP. Neither does Honorable Sarah Ofendi and the other dozens of members of parliament that have signed. What happened is an irregularity. For colleague leaders to sit and award themselves money, millions of shillings, 500 million shillings, 400, they would have been vindicated if they had suggested it as a proposal in that meeting, taken it through the relevant committee, Legal and Parliamentary Affairs, and then brought it on the floor of Parliament for discussion. Because what some of them were saying, but you see, Vice President, Speaker, Prime Minister, and so on, they all get benefits when they're out of Parliament. Those benefits were discussed on the floor of Parliament. Even when some of us disagree with the entirety of all those benefits, but at least they were passed on the floor of Parliament. This particular service award, where was it passed? For people to sit quietly amongst themselves, and they do it in a very hasty manner. I was at a function in Kalungu a couple of weeks ago where the Prime Minister, Right Honourable Robin Anabanja, came for the same function. And when I was pressing her about Mabati theft, she said, but look, why do you keep calling me a thief? Did you see me among those who sat in a commission meeting and awarded themselves money, even when she's a member of the commission? So even her, she seemed to have been pointing fingers at her colleagues to say, but this was problematic. I did hear the Deputy Secretary General of the NRM, the Honourable Rose Namayanja, who spoke out about this very issue. byebyo byowulidde Pasisi Namuganza naye awera Honorable Joel Ssenyonyi abagambye abasomedde ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula. Honorable Zaake Francis Butebi naye n'asanyukamu awo naye n'abategeeza nti mwali mugamba Zaake bamujja mu bwa commissioner, bamujja mu office y'obwa commissioner lwa ffujjo. Kati ndoza mutegedde kati ate ono twagala tumugjeyo lwa bubbi kubanga bannayuganda si bamativu n'engeri ababaka ba palamenti gye baze bakwatamu obuli bw'enguzi. Kakati ku mulundi guno oluvannyuma lw'okuba nti palamenti yayingiramu aba NUP abazibu bali abakulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yaweerezaayo Joel Ssenyonyi nga leader of opposition, bano tebaagala kumanya bo bakolera bantu. Omuntu wa bulijjo agenda kubeera satisfied kyenkana ki? Ababaka bano ababba ssente y'omuwi w'omusolo tubakoledde ki? Abantu batutaddeko amaaso, abantu batulinze okulaba kiki tugenda okubanga tukola. Kakati gwagoberera omukuto gwa Redison TV, njagala osubscribinge tubeere nga tweyongerayo kankuleetera ebirala.